Nkwanirizaako mukwano gwange najjo sinzo bango otuuliriza we bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Jeno Muhoozi Kayinugaba avuddeyo naawe ensonga lwaki yeewala okugenda mu kyaki gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Azze n'alambulula era ekyennyamiriza eggwanga nga bagamba nti nno Chief of Defence Force anaaba atya. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuuliriza abula gwatana toyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Jeno Muhoozi Kayinugaba Chief of Defence Force avuddeyo n'agamba nti ensonga lwaki ye yeewala kyaki lwa nsonga nti kyaki ejjuddemu abawala oba abakazi ababalagavu bangi era ye ensonga waaki agyewala. Jeno Muhoozi Kayinugaba akoze statement eno ng'annyonnyola ensonga lwaki ye takiika mu church services. Agambye olw'okuba nti nno mu church mubeeramu abakazi bangi ababalagavu era bamuleetera okuba nga bamuleetera distraction ku kyaba agenzeeko, kale y'ensonga lwaki tagenda mu church kusabirayo, tayagala kubanga bamutaataaganya ye ne Katonda we. Ku post gy'akoze ku Twitter Muhoozi agamba wati nti nze agambye wati he avoids going to church because of too many beautiful women who makes him not to focus on God. Nti tagenda ku church lwa nsonga church ejjuddemu abantu bangi abawala bangi ababalagavu abamuleetera okuluzinga focus ne Katonda. Military General ono agamba nti ye ayagala nnyo okusabira mu barracks ne bajaasi banne dhani ogenda mu kyaki kubanga ebikomo bingi ebiri mu kyaki. Y'ensonga waaki yeewala okugenda mu church services era mwadde bamubuuza lwaki togenda mu church services zezimu ku nsonga abagambye temuddamu kuzimbuuza. Waliyo abawala bangi ababalagavu mu kyaki. Agambye nti nno kiringa Satan concentratinga Satan yabateerawo ye mu kyaki. Gamba mwe abambuuza nti sikyasaba nsabira mu barracks ne bajaasi bannange ano tusobola okuba nga tuconcentratinga ku Mukama Katonda ne sala zaffe ne sobola okuba nga ziyitamu ddala bulungi nnyo. Jeno Muhoozi Kayinugaba bw'atyo bw'avuddeyo n'astatinga. Zino nno remarks z'akoze zigenda ku statement gye yakoze ku makya g'olwaleero gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oluvannyuma lw'okumubuuza Jeno Muhoozi Kayinugaba gamba nti nno nga baali bamuyise okubeera publicist omubuulizi naye ekyamulemesa nti kubanga fokasi ye agitadde nnyo ku bakazi. Olowooza ki ku nsonga ya Jeno Muhoozi Kayinugaba? Nkwaniriza ku Yugi Update TV comments. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuuliriza mukwano gwange yonna gye sinzira okubanga otuuliriza. Kutegeeza nti nno ggwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala mukwano gwange gwali eyampuliriza. Abula gwe yenna agenze maaso n'okuba ng'osubscribinga nkubiriza wansi waliwo akadde tewerabirako na mukadde nabagamba nti akadde kano kabayambako okubaleetera notification message okubategeeza oba okubalaatinga nti waliwo message waliwo obubaka obuze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali e Qatar, abali Oman, abali e Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu UK, abali mu USA, abali mu Canada, abali mu South Africa, namwe abali ku mirwane Kenya, saako namwe abali Dubai, mbatumiddeko nnyo. Mwe bali mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutaweera okulaba nga mutuninga Yugi Update TV buli kadde mubeerako ne mujagala ne musharinga ne mukomentinga abula ate mu abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne mutangaaza eggwanga kuki ekiba kigenda maaso mukola omulimu
ttendo ennyo era sina ngeri yonna gye nnyinza beebaza okuggyako okozesa lino eddoboozi sobole okuba nga mbeebaza mwebale kutumbula ddoboozi lino nabaga nti no gana amaloboozi gajja kuba gatuyambako nnyo naddala mu biseera ebya 2026 akalulu nga katuuse okutangaaza bannayuganda ku ki kye balina okukola kati era nga kati kye tuliko kubanga tubakubiriza munna obutatunda myoyo gyammwe ng'otuuka wali ku ballot paper manya ekyokukola faayo okulonda omukulembeze golaba agenda okuganyulwamu ekitundu kyo gwe kigenda okuganyulwamu tolonda muntu lwa yo personal interest nti oba oyina omuyinako akakwate alina kyagenda okukolera wabula londa oyo gwolaba agenda okugonya ekitundu kyo ng'agenda kigasa nga tali selfish nga sinnakyemalira nga atugasa ng'olaba alina kyagattako alina kyayongera ku ggwanga gwe mukwano gwange ali yampuliriza so tuleme kwesuulirayo gwa naggamba oleme kulowooza nti gwe ebintu tebikwatako gw'onoolonda bwe ebintu ebimu ojjalaba ng'ebitakwatako muganda nge ne byetooloola ebiseera ebisinga ne bimala ne bikwatako biyinza obba tebikwatako ng'ate sengaawo bamaamawo jjajjaawo omwanawo ye bijja tuuka ekiseera bimukwateko kati ndowooza olaba engeri nayo gye biba byetoolodde ne bikwatako n'obeera concerned ku byo by'obadde ate weesuula muguluka gwe mukwano gwange ali yampuliriza habula nnyongera ku maaso n'okubategeeza nti mmwe abaagala okulanga ne UG Update TV ennamba y'essimu eya WhatsApp tugitaddewo awo gwe yenna ayagala okulanga naffe ng'oyagala kukuba bizinensi yo mu bantu oyagala kulaakulanya bizinensi yo oyagala emanyikibwe whatsappinga kweyo ennamba ojja kuba ng'osobola okuba ng'otufuna gwe mukwano gwange ali yampuliriza sobole okuba nga tukulangira bizinensi yo naawe ogikuba abantu ngenda mu maaso n'okubategeeza nti nno abapya organic bakutegeeza nti oba olina ekirwadde ekikutawaanya ekirwadde eky'ekibumba otawanyizibwa ulcers otawanyizibwa hepatitis B bakugamba nti bakubireko ku noti 777 8 11 35 97 noti 778 11 35 97 bajja kubanga bakuwa oba bakuyamba gwe mukwano gwange ali yampuliriza nyongera okwebaza abantu mwenna abafaayo ne mujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe mbeebaza nnyo dani ku Airlines Kenya obeerako naye tokomentinga ate temunteerako mannya mutangaaze okusinziira ku mulamu ogwo bagugenda mu maaso musobole okuba nga eggwanga muliraga kyekyokukola bannaffe bangi baabula tebamanyi kyakukola era n'ebiseera ebyobuli omugenda balaba nga babawa busukaali babawa 3,000 basobole okuba nga batunda emyoyo gyabwe ate nga gyandiyambyeko okutwala eggwanga lino mu maaso mukwano gyange abampuliriza simanyi ndowooza yo naye nze okusinziira ku ndowooza yange byebyo ebyange era nga mwebale kwekuumira ku UG Update TV mbaagala nnyo temuva ku mayengo gano mweraba